jako akawuwo. Akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa nga kakyakola okunoonyereza okumanyira ddala kiki ekyali wakati w'omubaka wa munisipali y'Emityana Francis Zaake n'amyuka Ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere Profesa Barnabas Nawangwe olunaku olwaleero kasinkanya aduumira poliisi ya Paalamenti SP Annabel Nyiramahoro wamu n'abasirikale abatuula ku kamera ezeekenneenya ebiba bigenda mu maaso ku Paalamenti basobole okunyonyola ebyo bye balaba okukakasa obanga omubaka Zaake yali ayagala kukuba Profesa Nawangwe. Yeah. So for now, let's view this, and then from what I can see, I think we can view it on the laptop. Wait, from the laptop. Wabula obujulizi obulumiriza omubaka Zaake bukyabuze oluvannyuma lw'omusirikale ono okutegeeza nga oluvannyuma lw'okwekenneenya obutambi tebalina nnyo kyamaanyi kye balaba okuleka ebyali mu lukuubo okubanga akakiiko we katuula wennyini tewali kamera. They don't cover the conference hall because we don't have our presence there. We don't have the cameras there. Otherwise, if they were there, there would have been a clear footage. Otherwise, what happened in the conference, we don't access. Bano era wano we basinzidde ne banjulira akakiiko byonna ebyakwatibwa ku butambi olunaku olwo. CCTV cameras should be installed in conference halls to avoid cases of such natures of not being able to monitor. So it is a call. It is a call, and I'm glad it is being echoed clearly here. Wabula ono wabuuziddwa lwaki mu bifo ebimu ku Paalamenti tewali kamera zikwatayo bigenda mu maaso ategeeza nga bwe waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga tebyetaagisa kukwatibwa ku butambi. These committee rooms and the conference halls are not only used for just one purpose. They are multi-purpose rooms, which maybe installing of these cameras may restrict some activities. They are not designed for only one activity. Ssentebe w'akakiiko kano Ongaro Obote Clement ayise omu ku babaka abaaliwo mu kakiiko kano annyonnyola ebimu ku ebyo bye yalaba. Transpired that day, what you saw, what was Honorable Zaake's conduct, what was the professor's conduct during the meeting, after the meeting, until the professor left Parliament. Whatever you can think of which is relevant to this investigation. Omubaka ono naye alumirizza omubaka Zaake nga naye bwe yali amutawaanya wakati nga akakiiko kagenda mu maaso kw'ossa okuyisa amaaso mu ssentebe w'akakiiko ako. He tried so much to engage me on several occasions, and yet I needed to focus on what was going on. So that is the first thing I wanted to say. Pressed first displeasure at the chairperson of the committee, because every time the chairperson would be like trying to redirect, a member can be submitting, but when the chairperson would note that you seem to be going out of. Omubaka Zaake yabadde alina okulabikako mu kakiiko olunaku lw'eggulo yennyonnyoleko wabula nga akakiiko kano tekalabiseeko. Nzije enviri ku mutwe nti ntuuse mu kiseera ekituufu nga tewali muntu n'omu akola ki aliwo. Ne ntuulaawo paka ssaawa eziweredde ddala 5:30 mu budde buno bwennyini kiraaka wa komiti nankubira n'angamba Zaake tetusobodde. Ono asuubirwa okuddamu okulabikako mu kakiiko kano ku lw'okubiri lwa Ssabbiiti ejja asobole okwennyonnyolako. Ndi Barbara Nabukenya ne Shafir Mwesigye ku lwa ABS Television. It would threaten students, and one